tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi Aboluganda mukama ffe bazibwe ne bazannyo mukama olw'omukisa guno gwampadde okubeera obujulirwa buno. Nze nagweddalu nali ku ssomero yali June nga tuli mu sekontamu nga namusinia 4 naye ekiro ekyakeesa ku makya ndyoka engweddalu nali nsoma Bayibuli. Omulabe yajjanga yejjetwese mwoyo wa mukama saabitegeera bulungi saabyawula. Osoma Bayibuli naye ng'owulira waliwo ali okugivvunnula n'akugamba ekintu nga likirelatinga ku mbeera gy'oyitamu. Buli kimu nga kiyitamu eyo embeera ky'oli osoma ng'okiraba kiri ku bulamu bwo. Kati bwe navaawo ku makya we bwakya ekiro seebaka na kwebaka kuba baŋŋamba ne bakasawa zaali 11 ne nzuukuka ne ngenda mu prep. Nali nsiibye. Kati bwe nasiiba ne ngenda mu class nga bana balaba sitegeerekeka nga baŋŋamba are you really you? Ne mbagamba I'm fine siina buzibu. Ne bagamba ye but you're not the normal glory we know. Kati bwe twagenda ku assembly yali Monday. Just out of the blue nawulira eddoboozi nga liŋŋamba genda maaso ku assembly abaana we bayimirira aboogera. Ne ntandika obuulira enjiri nga njogera ebitakwatagana kino ne kiri. Nagenda okuddamu amagezi nga bantutte Kawolo mu ddwaliro. Nali mu uniform eya white ne skirt ya blue eya Monday. Nadda engulu nga ndi mu casual ne black skirt nga ndi mu ddwaliro Kawolo. Kati bwe nali mu ddwaliro awo nga ndi ku kitanda nga mpulira amaloboozi gaŋŋamba tugenda kutta ogenda kufa lwaki otulaalaasa biki nga mpulira ebintu ebitakwatagana nga kiŋŋamba zuukuka odduka ogende weesuuleyo wansi kuba bamanyi Kawolo hospital eringa ku lusozi waliwo wansi nga waliwo ekikkiriro. Kati nenziruka ne bankwata ne banzizaayo. Bwe twavaawo ne bantwalako mu ssabo nga sitegeera naye nga nziruka ne neeyokya n'okweyokya wano ku kisami naye nga nze sibitegeera nga mpulira buulizi maloboozi gaŋŋamba bijjeewo eddagala bakutaddewo nga mbijjawo. Kati bwe bantwala ebutabika nagendako ne mu church nga bansiba enjegere ne mbeera mu church naye nga maloboozi gaŋŋamba wano toteredde genda mutoyi otuuleeyo nga ngenda mutoyi olwo nonva ku njegere ngenda mutoyi ntuula okwo kuba njagala vaako ku njegere. Olulaba nga tebali kundaba nga ŋŋamba dduka ogende weesuule mu mmotoka nga nziruka nga badduka nga bankwata era nga banzizaayo ku njegere. Kyatuuka ekiseera nga ku njegere tebanzigyako nga mbeera okwo nga newe mba njagala kukola pupu oba susu baleeta baketi ne bagiteekaawo kuba amaloboozi gali gaŋŋamba dduka ogende weesuule mu mmotoka ofe. Bwe nagenda ebutabika okumanya omulabe yeegulumiza nga mmazeeyo July August nga 22-23 nga bagenda kunsiibula. Ekiro ne naaba bulungi neetegese olwo nomanyi bagenda kunsiibula nga nyambala irigo kuba abeebutabika babeera ne uniform kwolwo nga njijjamu nyambala ngoye za bulijjo nga mpulira ekyo yekiŋŋamba dduka otoloke ve mu komera ove wanene butabika we bakusibira odduka ogenda oyiya obulamu. Before that nasoka nevaako mu ddwaliro ne ŋŋenda mu mwala nenziruka okuva mu geeti eyebutabika nga nasikari tamanyi. Bwe nagenda mu mwala ne biŋŋamba lyoyo kasasira alimu nzijukira kyali kijjanjala ekyali mu bizzi ebicaafu kye nakwata n'endya. Bwe bankwata ne bankutwala ne bankuba empiso ne banzigalira mu kasenge. Kati that day nga banaatera okunsiibula ne kinkwata nenziruka bagendako ebutabika compound eyo mugimanyi eno mu maaso nenziruka ngende ninye fensi mu nsondo olwo nonziruka tolo kagenda kwesuula mu mmotoka. Ne bankwata ne banzalina mukama yanteekako ekisa ne batusumulula ne batusiibula ne ŋŋenda. Kati nga naatera okuwona olwo nno ŋŋenze Mbale tusabira ku kyoto. Lumu ntudde mpulira amaloboozi obanga otudde ng'olengera ng'abantu abali waggulu aboogera naawe nga bakugamba gwe lwaki oli bw'otyo tolina kusoma olina kufa era tugenda kutta. Ng'olwo no bintabukako omutwe gunnuma nga ne bwe ndya emmere mu kamwa ebeera ng'egaze. Ne ŋŋamba mukama kiki kino? Ne baŋŋamba obanga osaba weegayirire nga weegayirira wenenya olw'ekika kyo bamaama bo bataata bo n'abeebukojja. Bwe nakola bwe ntyo mukama nannyamba nensumululwa nenvaayo nenzirayo ku ssomero kuba nali mu senior 4 naye naddayo nga tugenda kukola bibuuzo. Still bwe nali ku ssomero amaloboozi ne gakomawo nali mutoyi
nga mpulira amaloboozi gaŋŋamba tutuno tuyitawo tukukima jangu tugende. Kati wasumulwa otya mama? Nasumululwa mu kyaki eri eyo Bulambuuli nga tugenda ekyoto kyalinga kya Lwakuna nga twegayirira. Naye ne ku ssomero abaana baali bansabira ne chaplain ku Scripture Union ey'okusomero. Amina. Nensumululwa Mukama namponya nensoma kati namaze senior 6 nafunye 10 points ekitibwa n'ettendo nkimuddiza. Teka kumuzinda mama. Mukama yebazibwe kyaki. Mukama yebazibwe sebo. Abira teka kumwa muzinda mama. Nange eddalu abalogo bebandoga ku muliraano bya nyumba nga bagamba mbu talina figa bintu bwe bityo. Naye nga ate olina figa. Sebo mu COVID kyatandika mu COVID bali bapangisa ku miriraano era bakyaliwo bapangisa ku miriraano nga balina eddagala naye nga bakola n'emirimu emirala. Kaakati bakuloga wawuliranga ki maama? Sebo wawuliranga ki nga bakuloze? Maloboozi sebo ago abaana abato nnyo tukwagala eno jangu jangu tukwagala ebintu bwe bityo sebo. Kati wasumululwa oba tonnaba? Sebo nasimululwa oluvannyuma awo COVID eyasooka oluvannyuma nga mpuliriza rediyo eno ey'Emutundwe omutima muli gwennyini ne guŋŋamba lwaki togenda ku lusozi. Kati bwe najja nensookera mu bapya nga mpuliranga sebo ngo ogamba nti abasooka okwagala n'obutayagala bagende mu bapya. Kati nengenda mu bapya olwasookera ddala. Atubulire mangu wawona otya maama? Olwasookera ddala bwe nasimulwa bwe ntyo bwe naddayo eka nafuluma ebweru oba ku ssaawa 11 nga nsabanga era ne Bayibuli natandikira wano okugisa. Kaakati owulira otya ye? Sebo mpulira bulungi. Owulira bulungi? Sebo. Ne figa yakomawo. Kale wooli. Mukama yeebazibwe kyaki. Nange ali wano mu maaso nagwako eddalu n'enzijamu n'engoye netandika kwambala bikutiya. Naye nange nze nalaba bulabi nga sitegeera byenkola nzijeemu engoye noonyeza ebikutiya nga byentandika okwambala nga ze zaafuuka engoye zange. Naye n'ebintu bye nali njogera nga sikyabitegeera. Naye nalabirawo nga mponya eddalu. Naye wawuliranga amaloboozi gagamba kola ki? Amaloboozi go saagategeera na bulungi. Wawona otya? Nagenda mu kyaki gye bantwala gye nawonera. Amiina. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze Musumba mbadde ndi n'omwami wange ewaka nga buli bwe mbeera nkola ekintu angamba situlese picha ogiteeke wali nenkwata esowaani oluusi nenkwata jjiiko nga bagamba situla esowaani ng'ositula ki? nsitula jjiiko. Ositula bijiiko? Kati namaana ngamba okimanyi naye waawuguse wagudde eddalu ne mugamba gwe wagudde eddalu nze bw'oba olaba nti no ngudde eddalu ntwala mu butabika bankebera omutwe naye nga kituufu ye alaba nti no nvuddeko namala nakubira muganda wange essimu naye nga era nga mpulira amaloboozi ga muganda wange nga akaaba nga mpulira bamukuba akaaba mundeke temunzita ndina abaana bange bendabirira kati nfubutuka mu nju nziruka ndinya boda ngamba ngenda mukono awali omwana wange nene mukono nesitatuukayo nkoma mu kkubo owa boda mbuuza olaga wamugamba simanyi amala ddamu nankyusa nakubira bba wange esimu nagamba ndina omuntu ali wano nene gyagenda tamanyiyo simanyi oba muteekewa kati nemala nagira kyaki gyanteekako ne kyaki nali sijijukira nalinnya
ne bakubira bba wange esimu ne muganda wange ne bajja ne bankima bwe bamala okunkima ne bamala ne bandeeta wano ne bansabira bwe bamala okunsabira nasookeramu eri kyaki ey'abapya olwaddako olwokutaano nenziramu nenzija netusabira wano ndi ne muganda wange era bwe nali nga nyimira nga ndaba era muganda wange ng'akuba endula agamba temunzita neera nga ntuuka ekiseera nempuguka nemala nenfuna amagezi ate bwe mala okuteerera nga nkubira muganda wange esimu era kuva lwe yandeeta wano nawonera wano era yekyaki yange gye nalaba nti no we ndina okubeera era ndina okukkiriza ate ndina obumalirivu Musumba nze nali nnyo enjaga ndi akakoola nnyo omwenge nfuuse ekitagasa nga ndowooza nti no byebyo byennyini bintabudde kakati maama wabinyweranga mu bufumbo ebyo byonna era ne kati omwami wange njagala alokoke naye ye akyabiriko nenze nasalawo okuddewo akatonda mwabinywanga mwembi enjaga okay kati wasumululwa nasumuluka kati bwakutuma sefuliya omuwa ebijiiko oba busa kati kyantuma kyenkola wabwina akuwa omukisa mukama